Leero ngenda tufumbira fish fillet. Fish fillet. Ekyenyanja ekitaliimu magumba. Sheila esookera ddala ye assistant obanga omukulembeze waba chefs mu Uganda gye bayita Uganda professional chefs. Beera ne president owa Africa gastronomy wetu promoting emmere ya Africa basically. Leero ngenda tufumbira fish fillet. Fish fillet. Ekyenyanja ekitaliimu magumba. So we are going to half cook the carrots, yeah? We call it blanching. Normally, osobola oziteeka mu ice cold water after this. Gali amazzi ge nayogeddeko aga vinegar for the vegetables. Nga bwe yabagambye bw'oba ng'osobola vinegar mukozese wata mukusobola tokaluubiriza bulamu teweewola bannange kwata amazzi ngenda kusobola cauliflower rachi kubanga bino bigenda green bigenda kuleeta mu kala mu mazzi so kati esageza tugenda bifumba separately cauliflower yaddako naye half cooked for less than 5 minutes then ebyoka bigire okay. Steaming is also one of the methods of cooking, but today we are blanching. Kati tusobola okumarinating ekyenyanja kyaffe, so we have our fillet bwatyo bwefaanana just in case mwewuunya nyanja wamma jjukira twabadde ne garlic waffe oli so gwokwesa for marination okesogenda kwata garlic akantu akali simple ne ginger then nja kuteekamu kabuto katini ngeri gye tulina basponsor baffe abachiko tulina oteekamu chiko mchuzimi kachiko katono kagenda oku ne olabye nti sitaddemu munnyo totaddemu munnyo chiko abeeramu omunnyo kituufu saagala akozesa nnyo birungo bingi jjukira njagala omuntu wawaka naye asobola tagamba nti nina okusooka omanye okukola ekyenyanja nga kiri kye baakola nina okusooka n'enfuna ebyo ebintu ebingi ngezaako bategeeza nti ne bwe bibanga si bingi ekyenyanja kisigala kikola ki kigenda kuwooma so we do a simple one omuntu atayagala bisiike nnyo okulya kino this is beautiful chef ayagala okubalansinga traditional ne modern cuisines oba katugambe recipes advice joyinza omuwa kubanga balancing abamu ebalema olina okubeera nga oli bwiringa okuyiga and also being able to maintain emmere yaffe ey'Uganda bagifumba batya ekintu ekyo nze kinyambye nnyo kati bw'obanga luwombo nti tufumba luwombo soko oyige bwe bafumba oluwombo abaganda balufumba batya bwe bakitegeeza kuddayoko mu kyalo obabuuze kikole n'olyoka ozaako ebirala ngenda teekako kadil osobola okuteekako kali kadil ke twabadde nako okukongezaako flavor garnishing njiga kakati tugenda kutestinga do this is the crispy byanula kyanula akasente nijanaza noza kubona sente